lwali lwa mmande yangamba ngendo njala ngendo okudda wano ng'osaaye yiika y'ekisiko okisaaye ng'osimyemu ebinnya ebyakayinja kisubu ng'ate obisingyemu mu wiiki egi nangamba bwe sibisanga ng'obimaze nga bwegambye sikusangawo nakwata namugamba sinamu era tulabe nenzimugjamu nenzisa mu nsawo bwe yazimpa nampa ebintu byange byedaali enguzi muwa mangu awo namu nensasula biri sente nensasula akatogo nemugamba azimpa kali abakoda baba bakuŋŋaana nebagamba azimpadde wuli ekamalomola wuli azimpadde nabavaako awo ngambalaga ng'ageesa omusuubuzi naawe muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Tell the story tunyumize. Olwaleero tumaze okubanga twabula tugenda kubanga tusharingamu n'omu ku bavubuka bali inspirational in this generation. Kyenyinza okukugamba abavubuka bategedde okuweereza Katonda ate nga babadde kyakulabirako kirungi eri bannaabwe oba eri abalala. Basebo ne bannyabo, omwami ono tulina bye tufaanaganya bye tukola era bwe muna bamutwetegereza ffe tulina bye tufaanaganya. Abakirira ekyenjawulo ekituliko, we come from the same side of the country. Ladies and gentlemen, muneegatteko aŋŋamba njuli omusajja wa Katonda ono w'amaanyi olwaleero gwe tulese ku seat atali mulala wabula nga ye Senono Alex. Senono Alex ye musajja ali ku katebe kange olwaleero tell the story tunyumize bwe tuti bwe tugenda okubanga tutambula okuva wano paka eyo gye tunaakoma. Senono Alex, oli otya kabulaza? Nasanyusa okulabako. Webale kubuulira njiri, webale kuyimba, webale kukola by'amaanyi. Ampozi nakyo sibagambye omwami ono mufumbo ayina babebi. Babebi? Babebi. Ayina omukyala. Atenga mukazi. Okitegedde? So bingi byakola byagenda obbanga akutegeeza wabula kyensinga omumutegeerako naawe kyommanyi ky'omumanyiiko ennyo amusajja muyimbi ate bw'ayimba aba ayimbye okitegeera mu byayimbye kizibu okulwamu kyakugamba. So agenda kubanga asharingako naawe. Senono Alex, oli otya taata? Obulamu obusanze otya? Obulamu bulungi mukama atatukoze bubi. Nebaza mukama kubanga nange nkyaddeko olwaleero badde ndaba bulabi ndaba bwoleese ab'enjawulo nengamba nange luli balumu nange nandeeta. Amina. Mukama azzeemu essaala. Amina. Nange ondeese mu linnya lya mukama. Abalabi mwenna tubeerewo tunyumirwe kyeyalengerako omulala. We share the testimony wa mukama gy'atujje gye yatusanga ate ne wakyatutuusizza ate n'okulengeza wa gy'akyatutwala mu linnya lya Yesu. Amina, amina. Nzijukira olunaku lumu nali naakamalo ku uploadinga video emu n'ogikomentingako nonkubira akasimu noŋŋakaga ati this is the right way to go noŋŋamba kino nange kyenjagala okukola. Ojjukira ebiseera ebyo? Wow. Webale kubeera mutima wa mutima omusajja wa mutima mwerufu webale kubeera musajja ayagala ebirungi. Omanyi abamu we balaba ebintu ebirungi bakuba bikube. They don't support them. You told me that muka comment wangamba kagat you have my support. Wow, that's great. And I've been watching over your support towards my channel and everything. May God bless you for that incredible work you're doing. Senono Alex, omuntu oli atulaba yaleetaze okumanya nti owooluganda ono Senono
obuzaale bwe buli wa Senono azaalibwawo no Senono Alex azaalibwawa amanya nze Senono Alex maama ne taata bege bantuuma nzaalibwa Nakaseke katundu kyawo Nakaseke ngero zaalibwayo nga bagiyita Luweero naye kati Nakaseke district era Gombola Kikamulo omuluka Kamuli ekyalo Nongo kale singa mbadde mmanyiyo nnyo naffe tuzaalibwa side eyo ssebo era oli kalomenti wange gwe tuyingira kimu tova wa bulenzi n'oyingirirawo munda awo obulenzi Luweero ntumulekera erife netuweta wano mu mabbali tuli mu mabbali ga Luweero newo obulenzi awo ate tuli mabbali ga Luweero kubanga newo obulenzi kiba kiri mu Luweero obulenzi oba tomulese wana emabega ngira mu kyettaka ekyo so eyo gye nazaalibwa nage otandika okutegeera nga siri ku maama nga siri ku taata nero otandika okutegeera nga ndi ne Ssenga wange era Ssenga wange era buli gye yafumbirwanga twagendanga ffenna nga balowooza ndi first born ewa Ssenga kumbe Ssenga wange si yanzaala so saakulako ko wadde ku na maama oba na taata baabangawa taata yafa RIP nga ndi wa myaka baŋŋamba wayaka 2 so ate kati agenda okufanga muto wange anzirako ate ye bakamuzaala kati olwokuba maama ate yali muto bafumirwanga bato kati nzaalo 2 awo ye yali akyali fresh nnyo yakontinuinga n'obulamu yeyongerayo naye nga ye taata wange ne bwe yali nga akyaliwo nga ne maama waali yalinze mbunga yankwasa oyo Ssenga omanye bagamba ndowooza abantu baba naafa bamanye Ssenga wange yangamba nti yamuyita ku nsonda namugamba omwana wange oyo mukulekedde so Ssenga oyo akyaliyo mulamu bamuyita amanya Ssenga nga bamuyita Pauline Nakavuma Ssenga Pauline Nakavuma tukutumiddeko nnyo nnyini ddala Ssenga mungi nnyo mu bulamu bwange mwebale kutubeererangawo bassenga abaffe mwebale tulaga okwagala kakati Ssenga oyawangalya mu bitundu byawo Ssenga era twali Nakaseke okusetolengera ennyo Nakaseke kubanga bwe yali yakafuuka omuwala yafumbirwa embaga n'afumbirwa yasaliza Luweero eyo ng'ava Nakaseke n'agenda Luweero ekyalo bakiyita Kikunyu naye mbu n'atazaalayo kati bw'atazaalayo n'akomawo ewaka ne bamugoba kuba takoze ki tazadde naye ate ng'ali nange bambi yagenda naawe n'akomawo naawe taata yafa otyo kati bw'akomawo n'abeerako awo mu kyalo bwe yafunira eyamuwasa era ne tugenda naye embaga ono ye tiyamuwasa mbaga ne tugenda naye so ne tutandika obulamu mu kyalo kye bayita Nongo kati ono twali Mbuukiro tugenda mu Nongo jinga osala busazi bwo Mbuukiro eri mu Luweero gye yasooka okufumbirwa yafumbirwa bali bayitawo Kikunyu kale ate Mbuukiro wano wawe wazaalibwa taata watuzaalira taata naye Mbuukiro nabirira ebyalo bisala nebiri jesi ovangawo nagamba Kabuusu Mutundwe just biriranaganyewo ebiti so nafumbirwa for the next village bwe tutandika obulamu n'embeera ewamuko paka kati kyekiringa ekyalo kyange Nongo kati obulamu awe wamuko wabusanga otyawo wamuko twabusanga muko teyalina buzibu wadde teyali nnyo supportive era mu bumpimpi nagendangako eri ewa Ssenga ate bwe nzijjako eno ewa jjajja eno wali bajjajja baali bajjajja azaala taata omusajja yali akyali era mu Luweero awo mu Nakaseke awo bikyuka mu bukyusi katono nove nateete nogenda Busega nove namagoma nodde nabbingo sala busazi notuyitira mu malimiro sala busazi sala nogenda ewa Ssenga osala nodde ewa jjajja so nabeerangako nnyo ewa jjajja lunsi newa Ssenga naye bwe wamuko muko nabeera naye good enough Ssenga n'atakuzaala bwe yagenda ewamuko atanikuzaala era abaana nze nalera abaana era mmanyi olera abaana abasinga bonna nze nabalera abakulira mu ngalo zange Ssenga yazaala abaana bameka nga boolera yazaala abaana nga bannanga bwembera kati abalala abazadde ate obuddeyo eri emitala weeri gye yasooka okufumbirwa empeta
bw'atazaaleyo ne bamugoba najja eno n'azaala tebawaalirira ne baagala omuyita koma wowe n'ozaale naffe ffe twakusasula teyafumbirwa mpeta nga omanye ebyekyalo ne bajja ne batya bye baleese okwati bamutwala official culture official ne banjula ne bamutwala embaga etali ya church so mumpimpi nabeere wamuko n'ensoma kuba UP yamala nejja nga tunavaawe wawamuko mukono ye teyajja waka kweyanjula naye mpulira babitegeka kuba bakyali bonna ate kati nze nasika bansaba ebbaluwa gwe yasikira taata yasikira taata yasikira jjajja kati gwe jjajja gwe taata zaala Ssenga ate era bansaba ebbaluwa ya taata ngenda kugaba muwala wange eyakukuza mukama nga mulungi yampuna abadde mwanyo kufuuka kitaawo wabula kati ale gundi ono maama ne taata ono tebabeerako wamu kumala bbanga twabeerako nabo nga bali wamu kuba kati ogaye taata affe oli ku myaka 2 nanti mukutandika ngambye sibeerangako na taata simanyi obulamu sibumanyi obwa maama ne taata sibumanyi obumanyi era nze obulamu bwange bwonna bwenguliddemu bwa haso okubeera ngaoli okimanyimanyi okubeera wa Ssengaawo ate ngaoli wamuko olina okutoba kubanga tebakuzaalawo naye baba bakuyisa bulungi batya kiri tekibulamu wabaawo akatono akabaddewo gange obola kuba tebanzaala wano so naye byonna nasomerawo tandika okusoma olwo maama ne taata abazaala abaana bameka 2 twasobola baba anti kati nze naye wa myaka 2 nanzirako bukozi kati maama bwe yagenda eri yaddamu n'azaalayo abaana balala bangi tulinga 10 maama gye bali baganda maama apozo kaba amanya maami wange bamuyita Gertrude n'abasumba Gertrude gyali naye mulungi nnyo taata bali bamuyita Kavuma Ben wow beba bali mu lutalo taata wange yalwana olutalo bebali mu lutalo olwayita gavumenti eno Wange yalulimu era jjajja wange mweyafiira mu luweera awo lutalo bamukuba esasi bamubuuza Museveni aliwa bebalwanira mu lutalo awo oluweero bakweka Museveni jjajja yafiira mu lutalo yali kyamani wa ku kyalo kyamagye ga gavumenti we gajja nga gabuuza Museveni aliwa babuuza Museveni aliwamu omukwesa omuyeekera kati obuzibu Ssenga yanyumiza mbu n'abaddamu mu Luswayiri kati bwe yabaddamu mu Luswayiri ne bamanya be bana abasirikale bennyini abayeekera era ye bamukuba abantu bonna Bassenga bali awo balaba bamukuba balaba n'afa bamuziika bamutta n'omuntu omulala ebiseera actually mu lutalo ekyewunyisa battanga basajja abakyala tebababangako abakyala n'abaana battanga basajja nga bagambye bano abalwanyi ba Museveni so era waffe abantu population egendedda mbuzi baali bakendeera batta batte baafa era ffe twakulanga bakulaga yafa mu lutalo yafa mu lutalo yafiirwa abaana bana mu lutalo nga bakusongira ku bantu so ffe tukuze batunyumiza mboozi za lutalo era nyinza olwokunyumiza ng'eyaliyo kubanga tukuze bebakulaki batunyumiza mukasa kaako awe battira gundi bamuttira ku kyalo kiri abasajja bakunyumiza nze bansiba kali omukodome wange bamusiba akandoolya amagumba gano gaveeyo nga bagenda mutta kati omukoddomi oli yasooka ono omukono oli saamumanyi nali muto nnyo gwemmanyi ono era akyaliwo ono agenda okuleeta ebintu kati olwokuba yali musomesa omusirikale omwajja kuba ali abakulembeze ate musomesa kumutwala muleke professional y'obusomesa yamutaasa yali musomesa kuva mu 7 mu 6 era yakamita yalinga musomesa professional obeera waawo wamuko otandika okwagala okusoma ntandika okusoma P1 nga omanyi bwotyo paka P7 naye ntandikira paka senior 1 wadde obulamu tebwali bwa Ssenga yayiyanga naye emwanyi zaali tezinnakala ng'ate no ku kibanja kyaffe waliyo emwanyi so emwanyi ewajjajja naye taata wange yali alina portion ye kati ng'ekyo ekibanja bakindagadde nti kyange era nga bagamba tetunnakikwasa naye osobola okulabira nga kyenkanawa zaliyo kubanga nnya yika za taata nnya
Okay. Kibanyi tajja kuwali banaka balabaina. Wadde oluvannyuma gye binaggwera. Bino byokusenda abantu. Ate lyalutonda. Baalisenda ate. Olonganya alisenda banaye. Baliba. Musajja buli yiika n'atuwamu emiliyoni ezezi. 5. Naye nga Ssenga yankola bulungi. Awadde yali mukambwe nnyo. Naye nabeerawo n'ensoma. Na siryerabira bwe navanga ku ssomero. Ya makinga nga sure nga kati yali yakoma mu P5 oba P4 naye namuwona mutuuse mu second nati nga buli kimu akimanyi wadde ndi mu P6 ne P7 ye wa P4 ng'abimanyi era singa yali amanyi oluzungu nandibadde neesimba naye yali amanyi nnyo okusinga Oluganda era yanjigiriza Oluganda olusoma ng'abeera eri nga yoze mwoyo ng'ovudde ku ssomero nakugamba soma akatabo omanya akatabo omwana wa P1 okumukwasa akatabo akasome era yankwa nasoma nga akatabo bakayita Katone Nnaku sirikeerabira Katone Nnaku ani muwandiisi waako sijjukira naye Katone Nnaku bali mu nnimiro nga yadde eri ayoza ngoye ali eri soma mpulire anti togenda kulya mmere ovudde ku ssomero tolya mmere nga tomazeko page kakati Enosoko omugayizaamu awo. Enosoko okola ki? Omusomeramu. Katone Nnaku. Bali mu nnimiro. Kato n'asanga ne banoga akasooli. Akakata busirikirabira mulamu. Kubanga tokomba ku mmere. So kyanjigiriza okusoma Oluganda. Era otuuka mu P2. Ne bampa ekirabo mu ssomero lyonna nga nze singa osoma Oluganda. Naye nga ate kyatandikira waka. So nagamba singa yali amanyi oluzungu bwe nakula nenga kale singa yali amanyi oluzungu bwana oba oluzungu bwaliwo naye ate nga tabimanyi so ala kubanga amanyi oluzungu wali basseemu omuntu badde muzibu nnyo so mu byonna obulamu bwange butambulidde nnyo awo ne Ssenga n'ensoma UPE nejja ne UPE kusanga osoma UPE nze yansanga ndoza tutandika P1 kuba nzijukira nga batugobako kusoma school fees tugenda tunoge mwanyi tuwaayo kyalo kitundu kyaffe kyali kigagga mwanyi n'ebitooke ne kayinja nakati bikyaliyo byafa n'olowooza ki ekyatta ebintu ebyo yali nteekateeka ya simanyi y'abakulembeze baffe kyoyagala waliwo yali akyogerako neŋŋamba naye okakasa waliwo ababyogera naye mwanyi zaakala naddala ezaffe ezaali nakyo nga tezifa nga tetuzirabirira nga tugenda tuzinogerayo mu nsiko nga tezaabaze okitegeera ekiru ekyo temuzirabirira naye nga mugenda muzinogerayo mu nsiko ate nga zaabaze temugifuuyira temuzirabirira wemuziyamba musaawayo busaali mwanyi ki eyo yali kika kimpozi twabanga nenga twawuli kolono eyavaawo kolono mupya ali Arabic mukadde waliwo mwanyi kyawe endala naye kolono oyo bamuleeta byebimu ku byasanyawo emwanyi yaffe eri kolono kubanga batugamba nga musimbe kolono ate kolono ng'afa kolono kofi ng'afa ate korona nga wakulabirira kati ne badirya ebyaffe ebikadde oli ebyalinga kakongoli eri nantakwatwako ogisanga mu nsiko n'osawa busaali tugenze mbyakulima tuveeyo gwe ate munaye kabye ebimu gwe ale kati naye gwe olowooza emwanyi eyo kaali kakojo simanyi kuba olu yaŋŋamba nti emwanyi eyo yali egaggawaza kati gyeziri ne kati zakutetenkanya zakutetenkanya eri eyedda kati era korona yaliyo oba zino empe zibaleeta naye ziri emwanyi zaffe ezedda ng'ogenda bugenyi ng'osawa busaayi osawa mu busaayi n'oyisaamu enkumbi ng'emwanyi ebalange nga toyina nakyewetaga kukola ku mwanyi mpozi kuzitemerera kyebayita okugjako ebiti ebikuze ennyo neddamu naye kati saawe emwanyi kulabirira nnyo naye kati emwanyi nungi okulima ontutte mu kulima tukive ku mwanyi olwo ale otandika okusoma osoma masomero kyawo Mbokiro primary school somero limu
yotandikira muno malira paka P6 paka P5 ekyanzijjayo kuba mbukiro yatena P7 mbukiro primary school tubatumireko naba obi neba ogizi b'omukulu Roman Catholic primary school tubatumiddeko tubagala nnyo mwenna gye musinzira bwenvaawo nengende mulungi primary school era Roman Catholic tulina ensomerayo P6 ne P7 nabo mulungi omu tubatumiddeko mulungi omu Roman primary school primary school Roman Catholic tubatumiddeko tubatumiddeko nnyo mwebale nnyo tulabya P7 bwe mala P7 naye mu P6 awo yali bigani P5 nga P6 nga bigani kiki ng'ebintu bizibu ng'olagajjadde tusoma bitabo wetagawo kusomero betagayo kaka sente za seti tegeera seti geometry sets ngozimanyi nalimiranga musomesa nimiro yensolo asobola kumpa seti okitegeera uniform kali nga yetagisa uniform wabawo kutuwa simanyaawo kati nakolanga navanga kusomero mu P6 nengenda nentema amanda ng'ogatema wa mu bibiri eyo mu bibanja bya muko era kyokola mwebaza emiti ne muko yalina ebibanja yalina ebibanja nga binene yalina ebibanja kati ewa mukaawo nasinzirawo nyokukola ebintu byenjagala nti nagenda nga nentema emiti omanyi okwerwaza ku ssomero ng'omwana omulwadde ku musanvu awo saawa musanvu n'ogamba ndi mulwadde newesulamu akayo akambayaayo n'olwala ne bakuvuga ne bakuzaayo ewaka n'otuuka ewaka olwo nga ne akuvuga bakuwa omwana awo akuvuge ku ssomero kugaali ku booda ku motoka kugaali ya tica eriko n'omutto ogugonda gitegeddeeyo ne bakutuza ewaka olutuuka ewaka jambiya nambazi n'owagala omulwadde wabadde omulwadde n'okkirira mu miti osobole ofuna eza yunifoomu osobole ofuna esente zinakuyamba so nzijukira ensawo y'amanda gye nasooka okutema nabitunda 3,000 ensawo enamba ngejjudde otyo ayo kyemmanyi ndowooza bakusaba n'ennyongeza nagitunda 3,000 nengulamu ki musiki olw'omwaka kyogo ensawo enamba P7 nagituula 2 so kati ndowooza byalinga 2 bwetyo obulamu ndetulambula bwe butyo nenyingira sinya wano nga ntema bulungi amanda okusobola okwebezaawo ntema amanda okutugira ebyokero sobola n'okulimira abantu naye senga wange yankolera akantu kamu kesiyinza kwerabira kaali kaki muko yali musomesa nga tabeerawo adda ku weekend muko ng'asomesa wa mu bibuga is a primary teacher government nga tesomesa mu nakaseke ngasomesa eno muwobulenzi ngeno muwobulenzi nga yewali essomero lyasomesa kakati nga senga agenda n'agamba twetaagayo abatulimirako nti kiki anti wagatema lumonde biki twetaagamu kumani power bano abantu abapakasi nga mukagamba kali bagambye sente mmeka omusiri bakubalya sente bweziti ate okuba ye mukoti yanfacilitatinga nga nnyo bintu bya finances naye yalina ebizibu kakati ngaawo senga ngamba olaba kati afe tugenda olimawo otegedde bwenesenga nze nesenga fe tugenda okulumbawo oba omusiri bagambye oba omusiri bamugagamba nkomewo ku weekend nga bamaze ye senga yazibanjayo agenda ziwa abakozi kumbe fe tukoze eki mukoze nga tugenda tulima nga nkeera nnyo ogenda kusomera olina okukeera nemusooka nemulimawo nemulima ekisiko nemukikusuula wali wikegenda okuggwako nze ngolimunva mu nnimiro nenekubakubako omusulo busulo omanyi okugira amagulu nogagira woti mu busubisubi awo otuzizekuyitako ebigere nebitukula olwawuzola ng'osiiwuzi oba olowooza muno kali nga oluusi ova ku lubimbi ng'obudde si buyina oba okunaaba ate engoye tokyusa uniform anti olwokubako omusulo ng'ogenda weesiimuula ng'osulako esani ng'otawanika ogenda osobola ng'osiiwuzi olwo nga wakayisa obugere mu busubi buba butukula bukulimba ng'otukudde
omala kala ettaka lyonna ne likulabikako ate olusi twalimanga mbisenyi so senga yanyamba nnyo mu bintu ebitono nofuna kasi nofuna sente ya bulangiti ngulayo ku bulangiti ngulayo ku ngoye uniform mu ngeri bwetyo nga bwatyo agamba mukoto money power tufune abatulimirako ffe benyini ffe tuba abapakasi big up to you Ssenga webale kuba mweya Ssenga webale nnyo kugiranga money power omwana kya so mundaye muzimba mu okukola bwentu wenewe mala P7 ne isuubira okusoma okay Ssenga talina sente tetusobola yiya bintu ebi mu second kituufu ate yo netuli masomero ga gavumenti ga secondary bali noze byate binabana kujja bya masomero ga gavumenti ga secondary kakati nerugamba nedda Ssenga wange yali ayimbira nnyo ab'ebyobufuzi yali muyimbi bana bajja ku kyalo yayiye ennyimba mbisimanyi ye mupyajja bana bakyala b'Nakasekeya yakunga abakyala b'Ennongo tukwagala nnyo Saida Bumba yaliko kali kye yakolanga yayiye ennyimba ezo kati abayibe obufuzi baali yalinga mukwano kale ng'abamanyi ate ne mukodomi wange yali musomesa ate nga musajja akuze yali mukulu era Ssenga agenda Mufumbirwa nga mukwai n'abaana abalala abakulu kumbi abenkana ne Ssenga kati ye yali musajja mukulu kati twagamba tugendeko ewa chairman atuwe ku basa bali omusajja bali bamuyita Senteza lwamala P7 ne mutera ku gaali Ssenga Ssenga zina muvuga nga ne mu ddwaliro ba mu ddwaliro wakingaze ku gaali yamuko tugenda olonga mukalu ali kusomera emundi obulenzi ali asomesa bibye kati tugenda kusoma ewa Senteza sinenge Senono yuge twakozesanga nnyo kibunaya netaarayo babalwana olutalo bafiira mu lutalo bikibiky ebyo kati nga bitukozesa okufuna sponsorship Sente nagamba kale agenda asome agendewa bandakiride essomero lyengene baliza Kamuli High School nayo liri eyo Nakaseke era byalo byonotambula ndifunayo olunaku neŋŋenda ne stadinga Nakaseke nje ggula akasomero kange gwe nasomera Kamuli okainaawo kyakaina kanjira kanonyamba wangi munna nazeeyo nekakubamu ebifaananyi luli walimu ndikuyitayo Nakaseke netugenda tulambuleeyo munnange nga bansindika ku ssomero tugendayo luga tuli ndi ba chairman abaana ba chairman ero se 3 tugenda tunyingide secondary aya ngeze kuba uniform nagenda okugula uniform naguleta faanagana naye wajijjawa wajugula mu katale iyo tewajijja ku ssomero bantu wa colors nenze nagula birala naye mu byonna natandikira mpali yange erya jeani ne sati yange erya bikuubo ne bekikalu ne nnumba mu senior 1 numbye tutambuza bigere tugenze naye bwagenda okugula esaati wali omanyi ogula uniform nagula cream nga mmanyi ngula white empale yalina kuba mmyufu ng'eno naye ate nagula nalina kuba mmyufu ng'eno naye ate nagulanga kala ngeri ddaaka nnyo olwediyo yali ddaaka ennyo ate nalina gula maluuni nkuwulira ssebo nemba ku uniform nebagaba nemundekeserize mbadde nina zeza uniform kyokka nziguzemu ebitakwalagana mugira mundeka nebagiranga bamubiikiriza naye chairman ogamba yasasulayo sente Chairman Senteza ate ogamba yasasula tumala tamu esooka batugoba tuli baana ba chairman tamu eyokubiri director nagamba chairman aganye basasulira kyemugenda okukola mugenda fuuka property y'essomero Wange mugenda kukolanga ku ssomero emirimu gy'essomero musoma Wange taata muno ba school dependents era nze okusoma kwange okusinga kubadde awo secondary era ndandika senior 1 tamu eyokubiri batuyingiza ku program working program bagitanga working program ife ku weekend nga tebatulabako ewaka n'ennaku ezimu director zabayagadde nti tuve mu nnimiro tugenda nga tukolaki nga mulima tulima twegattangako n'abasamba omupiira nabo tebasasulanga fees so munaye netubeerawo netusoma nenga munaye ennaku yange nyimanyi sirina fees era bwe batuyita kugenda kulima tugenda kukola tugenda tukola mu nnimiro zaani za director so omusajja oyo
Kitata bamutanga Kitata yali headmaster director atenga headmaster okay sajja bawo kasa ngombe mu Nakaseke era yatuyamba essomero lyali mukasa mu ngombe essomero lyali Kamuli naye bo basajja bali gye bava enzaalwa ekasa ngombe mu Nakaseke munaye sijja kulwisa senior 1 senior 2 nenyitambuza bwintu ne senior 2 mbasi naje malako ebizibu nebijja bityati wakuba omusomesa Chichi. Ssenga wange tagwedda. Oh, bambi. Okay. Ssenga wange agwedda. Bamulunga. Ssenga. Ata ndo kuyambule. Yuka tewali yakukuza. Tewali wo masimu. Mpulira. Na ndinovuga egaali. Ngende mukoja asomese wobulenzi. Mugambe nti Ssenga akozesa. Agude dalu. Amuleka atane kweyambula engoye abantu bamukwata. Olwatuuka ejjukira abantu abasomyeko nabo balina ebizibu byabwe. Mukoya gamba atabusemu that is cerebral malaria. Sirikeera biraka. Cerebral malaria. That is cerebral malaria. Kazi tumutwale mutwale. Ngendo okuddayo yabadde yatandika obutandisa okujjamu engoye. Ngazijjidde mu ddala. Kati ate olina okuddayo mugambe nti munnange oli gwendese. Azijiddeko kati ddala. Kisuse. Twaite tunnalokoka. Okay. Era ne bamutwala mu ssabo. Twaala mu ssabo. Kati olaba obuzibu bwe buzze. Ewaka waliwo abaana abato. Abalala waliwo ente twalundanga ente muko yali mulunzi wa ntera nakati gyeziri. Nga waliwo ente waliwo okulabira ewaka kati nze mukulu jjukira. Naye nkulaga nti Ssenga bamututte mu ssabo. Alinga ali mu ddwaliro. Bamuwa ekitanda mu ssabo. Nesa waliwo ekitanda. Era nze sebo nawulira ku jjembe. Nze nalaba ku mayembe ngalikola ngalyogera naliko mu ssabo nemutegeera ebibeerayo tenzanyisa olwo nga ogenze nga mujjanjabi oba ogenze kuyambako ogenda ngaomujjanjabi bwogenda mu ddwaliro tolaba abasawo nga bakuba gubeera omuyambi sebo mu ssabo twamalayo emyezi ng'esatu mpulira era okulaluka kwa Ssenga yali turning point y'obulamu bwange ate etya tutuuka nina okusoma saagala kuleka kusoma nina okukola emirimu gy'essomero oba mpulira nina okulabirira Ssenga ate eno mu ssabo gyali nina okulabirira ewaka onfuna olabye omwana wa senior 2 obuvunanyizibwa bwalina ate mukayi nosomesa eri abe ngaafuna ssente kuba alina okujjanjaba kati muko yamala n'akikkiriza nti teyali cerebral malaria yakikkiriza yabawa amagezi okugenda okutwala omulwadde okumuwa ekitanda mu ssabo yamala najja n'amutwala nolwoddayo ogwokubiri omuga nti luli nalesa ajjamu kaleega kati buli kimu ajjamu muko kwe kujja naawe netujja muko n'amutwala so nalina obuvunanyizibwa obwokukola ku ssomero emirimu gy'essomero nina obuvunanyizibwa obwokusoma nga nina obuvunanyizibwa obwewaka okulabirira ewaka ate nga nina obuvunanyizibwa bwokulabirira omulwadde ali mu ddwaliro mu ssabo omwana wa senior ki senior 2 oba ku kyokya olw'obuvunanyizibwa obungi muko yampa eggaali enyambeko eggaali nga yenyambako oluva ku ssomero mbasi nadda waka nesooka nvugayo ate mu ssabo nengenda ndabe Ssenga bwali okutwalayo ebyokulya oluvaayo ate nembeerayo nenzira ewaka ate ndabe ewaka ente ziri zitya emmere nga tulina okulima n'emmere y'ewaka kakati wakati awo muko yayagala ndeka okusoma nempulira nga tesikyagala muko ate ey'omuyivu kati obuvunanyizibwa wano mpozi tajjukira siyakuzaala kati alaba ono ali mu ddwaliro ate Ssengaawo wayita oleka kusoma nolabirira Ssengaawo newaka kate nga mpulira saagala kuleka kolaki kusoma nga ndaba wenfira opportunity eyo sina wengina gijja munnange muko naŋŋamba tuba tukyali awo ne banzibako eggaali ya mukwano gwange eyamukwano gwo oba eyamukola eyamukwano gwange yamukwano gwali otujjeewa baali tebannaginzibako waliwo taata waffe omuto yali asigaddewo nga taata wasso naye asigaddewo mu kubonaabona kwonna nga yayinza okunyamba ntera okuddukirayokko tewaliyo bataata bangi nga ntera okuddukirayokko nanyamba kuba yalinamuko kasente atontono nga ntera nanyambako mu bintu ebimu ebitabo nsobola okuddukirayo yali mutunzi kati nga oba esaati eyobise oba mpala eyobise nga nzirukirayokko nakolaki nagitunga taata yeetuga
mu biseera byebimu eno ino omulwadde gojjanjaba mu ssabo eno ate taata yeetuga taata yeetuga ndowooza eggaali oba tebannagibba obanga bagibbye ndowooza baali tebannagibba taata yeetuga nga yesuubi lyaffe ke kasuwa kaffe ketulinawo musenga gonna Ssenga omulala naye ngaoyo ye taata asigaddewo taata omulala yali mutamiivu omulala nga yawaŋŋanguka alina gyeyalagira tategeerekeka ngaoyo taata yaliwaali ategeera nga nange mmanya tulinawo ku taata omuto taata yeetuga nze namulaba nzinzi omwana yandiga baaba jamulabe taata lufekkenawo taata ewaka olonga yetugira ewa taata wenyini yali yazimba ku kibanja kiri yali gye nagambe gye nayina wajjajja ku kyalo kiri kuwosaano munaye taata yeetuze otyo nawulira ennaku nze nasooka omulaba omutwe bulunti yali mutunzi bwakyalanga yagattagatta obugoye omanyi ogattagatta obugoye buno bwe batungisa bwe basala ku bugoye n'agattagatta n'ayunga n'aweza omuguwa omunene sebo bwe yeetugisa era bwentyo abaana saabagamba abaana be abampita nti jangulabe taata yeesibire mu kisenga saabagambirawo nze nafuluma nagenda mbika ku kyalo tawusi ngambika abantu ne badduka ne bajja nengereze katambula ku tawusi ngenda mbika munnange senga ali eri mulalu ku kitanda mu ssabo taata tutera okuziika era senga yava mu ddwaliro nga mulalu najja okukolaki okuziika muganda naye nga mulalu yali mukulu we yali muto we yali mukulu we munnange embeera netomera naye nga otabukira ddala mu mbeera eyo ndowooza nga okuziika kwakaggwa tukyayiriba n'ebyesabu n'ebyokusoma na biki banzibako eggaali ya mukwano gwange eggaali yanyambangako olwosi nga bwembeera neefudde eyaffe nga nkozesa ku yiye kuba yagisomerangako eri twasomanga naye bamuyitanga Sekyanze era nakati gyali Sekyanze nga tebanzibako gaali tunoonya eggaali tugamba katugende mu ssabo bajjajja bakoleki batulage eggaali gyeri amawembe ne gatugamba wayise mwabadde mugenze wano na wano mwali mugenze wamu twali tugenze munte something twali tuliire eggaali n'ogireka waliwo munnammwe yazze n'agijjawo eri ku nsiko naye genda Kampala eri ku nsiko naye bagitwala Kampala Shege ayamba ku eri ku nsiko naye genda Kampala ne batusaba nusu kasanvu bagimuwe nekababula nga netulina nusu kasanvu munnange netubeera mu nnaku yaffe netunoonya ne batuwa obudaga tunyokeze mbu ereme egenda wala ku mipiira gyayo tugezaako awo anduomukyalo twagenda musawo tuteeka eddagala mu mipiira eggaali we yali muno mu mipiira gyayo tunyokezaawo obudagala tuli baana basindiya tutu otyo eggaali yagenda eddagala eryaninyamye eggaali ekomewo mukwano gwange yejjajjaawe namugana naye Senono ayina ebizibu bingi eggaali yo yagitunze Senono olw'ebizibu ebingi eggaali alabika yagitunze eggaali yagitunze omuntu yakafiirwa alina omulwadde mu kitanda mu ssabo kakati agamba tete eggaali babbye enzibe ateekwa kubanga yagitunze agenda ajjanjaba omulwadde we era bwenjogerera mwana wa siniyatu Senono Alex ng'oli mu siniyatu otyo mpulira poliisi netandika okunoonya twalina owa LDU ku kyalo nga olaba kati saino babayita wabayo crime preventers reformer webati olina ku kyalo nga bamuyita mwami Sekasa ng'ayambala n'uniform ya poliisi natandika okujja ewaka ne bakubanga ajja nvuddewo omwekulaba nga gundi yabadde wano yagala kuntwala ku poliisi kubanga yatwala abantu ku poliisi bannange
naliko okunoonyeza ddala nembulako nensooka nvaawo kewaka nengendako waliwo gye bazaala maama naye gye bazaala maama nawonga kumpimpi nengenda nekwekako eyo olwokusoma sisitopinzeemu by force ebizibu bisusse obungi ebizibu nga bisusse toliise nnoonya kati muko naye yali alabika akooyeemu muko manyi kye yaŋŋamba yaŋŋamba naye gwe tokyayagala kukola wano mirimu oyagala kiba kyolekera okusoma naŋŋamba njagala ngenda okudda wano lwali lwamanda yaŋŋamba njagala ngenda okudda wano ng'osaaye yiika y'ekisiko ng'okisaaye ng'osimyemu ebinnya ebyakayinja kisubu ng'ate obisingyemu mu wiiki egi naŋŋamba bwe sibisanga ng'obimaze nga bwegambye sikusangawo siniya tu emirimu yagala baagala okolemanya nti kati angobye ow'eggaali anoonya owa mukaŋŋambye yiika ngisaawe kuba kyali kisiko nsimbemu ebinnya ate nsimbemu kayinja in the same week mu wiiki emu yaŋŋamba ngenda okudda ku weekend omaze ngabye Buganda senga ali eri avunda amatalo bamutera amatalo awunya afa kati waliwo kojja wange okukyala ngamanye kumese maama wali busobola maama nga yafumbirwa busoga abamu bebuza obusoga naluyiganda yesala n'agenda mu busoga busoga waliyo abalala abebukujja wange waliyo abaali bava enakaseke bagenda ne basengayo mu busoga kujjawa okujja gye bazaala maama nga waliyo gye yasengayo era gyali alinayo n'abaana obusoga kati ono maama wange kubagendera nga maama we gyali ebusoga lwaki togenda ebizibu nga bikususeeko gendayokko transport nga ate jugalina okupakira nekojja antwala kyetwalina okukola olwokuba nalina properties zalina gambye nalina kayinja nalina emmwanyi nensingayo kugamba eri ku kyalo kyetwakola osobola okutunda ebintu byewadde nogamba gwobonoga sizoni omwanyi zinoge mu sizoni kati nasingayo kayinja nengamba kayinja muwaddeyo nemuguza omusajja bamuyitanga Semwanga natuwa emitwalo 2 ati ngaagenda temamu emyaka 2 si mingi ze sizoni ze sizoni kayinja bakamulamu omwenge gwe sente ozimanya ezaalinga mukayinja abantu bagagawalya mukayinja ogwo bayita mwenge bigere gwavanga mukayinja bimu ku byobuga bye byali ewaffe nze nga twaberaga bezi ngoyagala bitabo nokwata ejjambya nogenda notema kayinja notema noweza twagiyitanga ki enkota tutema woti nokuŋŋanya kutumu bagiyitanga nkota nebagigula enkota si yeneemu eyemu ne kati ffe bwe twakuŋŋanyanga kakatuyite enkota bagitanga bati engatte enkota eyo nga ngatte nga bagattawe bati nga tugitunda so gekyalinga kyabugaga nnyo era ffe nga tetumanyi nti omuntu olima osimbe kasooli nga wakutunda ffe nga tumanyi olima kasooli wakulya lumonde wakulya muwogo wakulya nga kyebatunda kyetumanyi aga amabidde nemwanyi ozi n'amatoge nga buli omu alina kati nga tokirabawo anyway kirya natuwa emitwalo 2 egyo emitwalo 2 so gyatutwala 2 ebusoga tusigaza bale balance wa 10 nga ate mukuba tufunyewo kyetulya otyo mitwalo 2 kali na kazi nemuveeri nemuyingira ekibuga era nemuva mu kibuga nemugenda ebusoga lwe lunaku lwe nasooka okuyingira Kampala mpulira taata ate Kampala namuyita buyisi olwo mwaka ki 2 oyita buyisi mu Kampala 7 2 senior 1 kati senior 2 2 ubwo mwaka 2 siliwerabe ogwo 2 Ssenga nensalawo nengamba mu sister wange yali gyali nga sister
tulekedde Ssenga ekyannuma nti Ssenga sigenda mwezi ndaba agenda kukola ki kufa nengenda ebusoga bwe ntuuka ebusoga neŋŋamba kati kojjono yantwala ebusoga bwe twatuuka mu tawuni so katono nnyo ono gw'ozaalibwa naye ye muganda wo sister wo ozaalibwa na sister wayitwala benga mwazaalibwa abaana babiri omulenzi then n'omuwala yali sister wange bambi bamuyita Goleti kakati tugenze busoga tuli busoga tugenze tuzeeyo tutuuse mu katawuni bakayita Bugade kendamanyi oluvannyuma ne bakayita Bugade kati asoka tuleke nalaba nga ndeka ku stage agamba kangende wa mama wange kime eggaali tugende nasikitegeera naleeta eggaali nagamba tugenda wa mama wo muto waliwo maama era omulala mama wange muto naye nga ye mukulu wa mama wange kati nava kutolooza ge linnya lyange mukama ataddeko feva nga li famous nze ngera otuuka eri nga bamanyi Alex baali bakimanyi nti nyende kakati kojja mufo gyokuntwala wa maama nzaala ate yantwala wa maama omuto waliyo ne baganda bange abalala nga tutwe emyaka gyabwe ginzirako kumbe maama Gyeyafumbirwa omusajja teyamugamba nti alina abaana nti alina ffe abaana abaki abakulu gwe ne sisita wo otyo munnange ye kojja nga akimanyi esamanya kojja nga ntuusiza wa maama muto wa maama mukulu wa maama kuza ba maama muto bannanga abantu bali bannyamiriza kagati banjaga omukwano banjagala ekyannuma eno eno ebinzirusiza eggaali y'abandi bizibu eggaali y'abandi Ssenga mulwadde ali mu ssabo mulese ye ng'afudde agenda kufa naye nange enzirusi bagenda kukola ki kunsiba gwe ntuuke zekulaba engoye ze nalinamu ezitukula engoye ennungi ze nagenderamu yali yunifoomu yasomero mpulira nga yeringa ennungi yesobola otambula ebenze kulaba nayambala yunifoomu yasomero nayangwala bitabo byange nga ntwolekera busoga mpulira busoga banyaniriza bakwaniriza bulungi ne banjaga era kwolwo baatuwa enkoko namba nga mutuuse nze nekkojja mpulira ne mugibwebwena namba mwagimalawo alijukira mukojja ntutte mukoye ate naawe oli musika wooli ate tebibakwatako nnyo eno ndi bukojja mpozi eno ndi bukojja munnange taata oyo bbawa oyo maama omuto yali musajja mulungi era musajja mulungi era mwagala nnyo yanyaniriza bulungi naye nga balima eno waffe kyeyo bali abaana abasoga bakimanyi nti okulima wewali akasente bw'otalima bo tebalina nti emwanyi ebeera awo myaka naawe ogisanga jjajjawo yagisimba nti ogisange just continue ngaffe bwe twali kasooli gw'olimye n'omutunda simba omulala ofune sente tuddemu otunde lumonde biti obwongo gye bwazibukira n'okutegeera ebyesente baithawo okutegeera ebyesente era nabitegeereri mu busoga baana bava buto nga mukama amata ne mugatambuza mulima ennyaanya ne muziteeka mu buveera ne muzeetambuliza ngamba banna era abasoga bakozi nnyo obwavu gye buli bungi naye bambi bakozi munnange kiva ku kyokuba nti bakozi nnyo naye ng'obwavu buyitirivu ate nga wano batugamba mukole nnyo mugobe obwavu anti olima kasooli bw'oba tolina ssente zirimisa nte oba kulimisa tractor kasooli gw'olimisiza emikono tasobola kuleetera bugagga ng'olimisiza emikono amaanyi go gaba matono nnyo okukola oleeta obugagga kubanga lwaki kasooli gw'olimye n'emikono gyo oyinza ofuna emitwalo nga 10 oba emitwalo 5 kubanga kasooli agenda otutuuka nga bonna abantu bonna balina kasooli nga kiro ya 3
nkirabe ofunye twamulimanga buli omu kyeje kasukro buli omu yakola ki yalabawo kati mugenda otuuka okutunga ngali wansi nnyo ng'okufuna emitwalo ebiri wetaaga kiro si kikumi. Bani abasetinga peesa eyo ey'ebbeeyi ya price kisinziira ku bungi bwaki kati bano bendaba bana bagula ebisatu neŋŋaano baguza neŋŋamba owange nja mutunda ewalala ebbeeyi endala tolina soosi ndala ereeta ssente olina tunda kubanga weetaaga ssente kuba tewali soosi ndala ereeta ssente olimye kasooli wa ssente so kati banyaniza era bwe natuuka taata yangulira engungu oyo taata nze nali simanyi nti wengenda okubeera nze nali simanyi nali mbenyiratukiddeobutuukizira wali eri taata nangulira engungu akabonero akasooka okulaga nti bali balimi twabasanga na munimiro mpulira taata taata nangulira enkumbi mpya taata nasanga basimba nyanya nga balina ne beeti nagamba kakati Alex Fen akimanyi waffe amanyiyo embeera zaffe azimanyi tetumanyi nnyo kulima kuli okwa bizinensi okuleeta sente nagamba kati sawa yakutandika bulamu bulala biri byerabire nga sitole yonna agitegedde kuba tewali masimu nti abimanyi babimugamba bugambe tubimugamba nagamba kati ugatandika bulamu bupya gamba kati awo okulimira waawo beedi y'ennyanya yiyo eddagala okugula okufuuyira yange eggaali enatunda ennyanya yange sente zifaamu sizo negamba senga yali yanjigirizaako okulima twakeeranga netukabala tujja kulepuka kati taata oyo yali mugezi waliwo abaana abato abanenkana emyaka abanzirako tugeze ndi wa myaka 17 waliwo abe 15 abaddirira abalenzi nga 3-4 kati naleeta competition mu kulima muffe tusobole okufuna okuyiga okukola naga buli muntu abe n'ennimiro ye bedi yiye yennyanya olwo nga yenkanawo obugazi bedi ennimiro yalina ekibanja kinene kyali kisenyi nga kikoma ku nnyanya tosobola kumalawo nga ogamalima ngukuma amaanyi ngo gakolaki so ne tusimba ennyanya competition ale nga tusimba ennyanya competition ani asinga taata yatugulira eddagala so kyatumotivatinga nnyo okulima mu bumpimpi natuulako katonda nzira kusoma busoga nenjiga omusoga nenfuuka omusoga era basoga banange mbenda ino ndi mwana wa buna mayuge bugadde bukoba bwonda bugotoinayo nandidiyo so mbalamuisaako ino abave busoga mwebale ino kukundaniriza kyava okuba kali katyoni yesu mudenene yesu adudula yesu mudenene okitegedde naluyigire kali nze wenawulira ngaoyimbye akayimba ako nagamba omwana ono ye Senono gyasibuka mmanyiyo bulungi nnyo omudenene ono yayingiddemu bwatyo so ntuuka balina omukwano mungi olwokuba nali nva mu Buganda actually regions zaani endala zaaniriza nnyo abantu nga bavudde mu central kati nali bubi nga ndi munaku naye bo kale ekyo nga tebakiraba nnyo balaba Buganda neina pride nga si ebweweero ekyo banyaniriza nnyo nafuna reception ennungi nemba fiitingamu ate nange gye nalina kuzibwa mu mpisa ate nga namanyira okuba batanzaala aish so kati nvubukire eyo nyingira tugenda kusomera nyingira senior 1 kati nga ffe tulima tata yatuli nze nalima emboga nalima ennyanya nalima ebbuga ebyo ebintu nga tubirima ne tubireka bo ne babitutundira ne batuweereza sente kusomera Golo muri mu boarding twagenda ko mu boarding naye nze ne bigaana yo omwana ye taata olwokuba yali atenga ye alina obusobozi so asingako kati nze nenzija kusomero eri mu katawuni akasemberedde waka asobola okujja ne monitoring ebirimwa n'okulima naye nga tupangisa okumpi n'essomero era namwe nga tupangisa ennyumba 10,000 mwe ng'abaana muli bameka nabe nakwatagana baabo okusomero ino lyenagendako yo oli brother wange ye naasigalayo mu tawuni emayuge nze nenzijja nembeera okumpimpi omanyi ennaku yuse nze nensigala kusomero ebyo baliitanga Alliance High School liri Bugadde my Obis and Ogis Alliance High School Bugadde tubatumiddeko nnyo ba Obis ne ba Ogis b'omukulu Alliance High School Bugadde town mayuge ayi mukoba ki mutya so awo nga nva enyumba twagipangisa nya 10,000 buli mwezi natusulamu babiri buli omu aleeta mmeka biri mwali babiri twali
etwali babiri kati landiroodi agenda abyonoona agamba agirinyisiza agenda giteyako 15 sobola batwakugambirira ogamba tosasire tuli baana basomero tetulaba kujja ssente ne mune twasasula ennyumba eyo netubeerangamu ngerimu amasanyalaze gaaka amasanyalaze gaati gannagenda wadde kati gyegali naye gaati gannagendayo bugadde town nga essomero liri awo naye nga nsobola otambuza ebigere nentuuka ewaka oluusi nga nfuna fe twefumbiranga ku ssomero kati nga nfuna abaana oba eno gye mwapangisa mu hostero kaffe kaliranye essomero nga twefumbira era ng'abaana abana abadde abaleeta amagaali abasomera ku magaali nze ngera mbasaba ku gaali yaabwe olumu nenvuga nengenda ewaka nenkima emmere nenzijja kati abaana betwabeeranga nabo ffena twagendanga mu kyalo buli omu kyalo kye netuleetayo ki emmere bwetyo tunasoma nemmalako siniya 4 kati akasomero ako ketwasomerako abambi ba school fees yaliwa mitwalo siniya 3 ne siniya 4 na 5 webityo ana yawazima era Mr. Omolo simanyi oba ondaba Mr. Omolo yalina munego bakolanga naye Mr. Emma batuyamba nnyo batwatwalina ssente so naye ne batugumiikiriza ne siniya 4 nagikola sinamalayo fees naye mu byonna taata oli yanyambanga so oluusi kati oluusi ne maama nagendangayo naye nemujjako omutwalo mujjako 5 mpola maama bate mu katawuni mwe nali nsomeranga mwali kati maama naye yampa maama ono waddala namukyalirangako mu katawuni awo akolera naye nga takuganja kutuuka eri n'okumuyita maama era nga ngamba omutambo bakubuuza lwaki omuyita maama nali manyi balimba naye kati yakiŋŋamba bakubuuza lwaki omuyita maama gamba kubanga wasikira simanyi okuba ye yasikira bwebityo naye mwagala nnyo maama mwagala naye mwena maama ali eyo olina abaana nkwegayiridde abaana omusajja gwofunye mugambe nina abaana bwe bati bw'aba akwagadde abajja kwagala kubanga waliwo distance nene nnyo kati maama wange anzaala kikunjogerya mu kamera tasobola kompitinga na ssenga wange obulamu wange oba ssenga yatuula nnyo kubanga twayita mu biki bingi kati maama fine mwagala naye ate senga ali wala nnyo ku maama senga yeegulira obwa maama mu bulamu bwe so omwana oba olya kasasiro oba osulawa oba osobola wandibadde obeera naye bw'oba olemereddwa okuba naye tomwegaana kuti nze maama kuba nakimanya kuba kati yafumbira teyagamba nti akolaki ate nga gye tuli twakuza ate nga tuli bawanvu kitegeera so kyakosa nnyo relationship yange naye nga sigamba nti nze nkitonzeewo naye nga kiri automatic kiba ogenda bamama wakuzaala ngaosobira mugenda kuba musanyu natandika kugamba nti tompita maama kyonsemberera nnyo bajalooza nkuzaala bajja kutegeera nti nkuzaala nawe nakugamba tompita maama so kati ebintu kale si birungi mu kamera naye kiyamba omuntu alaba kale ate kati twalokoka bintu bivaako netusonyiwa abantu netumanya embeera buli muntu asobola kusitandinga mbeera kituufu so mu buufu obwo nembeera ewa ebisogamo otuddeyo okuna siniya sirierabya twali tunatumalako siniya 4 waliwo nejjajja azaala maama yali abeera luwero mu tawuni naye yanyambangako nali eri mu kyalo naye busoga oluusi yajjangayo yajjanga kubanga nti bali bamaama alabe ku baana be so naye yomukube nga wonagamba ninayo jjajja naye yanyambangako obwolumu waliwo ne kojja wange bamuyita kojja matiya yanyambangako obwolumu nga bebamukube nzirukirako so ebusoga sirierabya twali tumalako siniya 4 nkuwulira omanyi takyeyaŋŋamba taata oli kagezi mu nnyo mu kulima nkugambye yatugeza okulima taata wa maama mukulu wa maama yagamba nga tulina ssente olwo nga tumaze oligestalinga tulwanyirwanye tufunye registration mugenda tutula siniya 4 naŋŋamba kati weetaaga ssente kati nga registration awedde
atweka sente ezokulya ne facilitation eri tugenda okukolera ebibuzo jukira mu masomero ag'amatono tegaba na center number tugenda okukolera galina okubajjawo gabongere wali center numbers mu masomero ag'amatono nga nina omutwalo ogwo omaita takiyangamba omutwalo soko ojjeva ku ssomero genda okusuubula ennyanya genda okusuubula ennyanya wiiki emu ng'ebula wiikisi bbiri tukole ebibuuzo nagamba wiiki ey'emu soko kusuubula ennyanya ne cabbage amagoba ogamba wano wiiki wenagwerako ojja kufunye sente zigenda okuyamba ebbanga lyogenda omala nga okola ebibuuzo otyo nenva kusomero nojja bano baba bali mu revision simanyi zina ziri serious oli mu kuyiriba nnyanya na cabbage ebisero byenzenga mumukyasaga n'okusaga muli cabbage nga osiba obuti ku ggaali kali yebabweti kalya eggaali n'osibamu obuti ne bwambuka n'obwambuka cabbage n'ozisiba bbiribbiri nozetolooza obuti obwo zambuka waggulu ne sayidi ye n'otolooza obuti nsiba gyosiba ndabanga ensogo entuufu ensogo bulungi ani yakutendeka okubisiba ng'ozisiba nezirengejja paka waggulu ku kati ne sayidi zero nezambuka paka waggulu ku kati nezambuka n'otuulera eggaali otandika ng'olina akambeko ayagalayagalako ng'ogisalayo ng'ogimuwa mboga za 3 4 5 kwezi 6 oziwa bbeeyi ate kuwasa erimidde ozijja mu nnimiro yo kati ezo waliwo ez'okulima n'ez'okusuubula kati zino zo zaali zakusuubula kuba wano nali siina mu nnimiro okusoma kwali kutabuse nga sirima nnyo nenzisuubula kusuubuzi nensuubula n'ennyaanya ez'omutwalo ezo otambula ovuga eggaali kyalo emboga eriya bali kwenda kuku emboga neseku emboga bali baziyita mboga naye olusoga olikoona budinda twabeerabira bali baziyita oba balina ziyita mboga ebbuga nnyanya ngendo buli lunaku nga ndipootinge wa taata meka naye kyenakola nayawuzangamu amagoba nange nayagala okwesigaliza akasente lwaki nali njagala bwe nva mu bibuuzo nkomeweene ewaffe nakaseke ojoge osasule n'amabanja lindamu katono otyo kakati namaliriza nekuba enjawulo otya taata nga muwaako amagoba ge mafunye taata muwaako haafu nange nentereka haafu muwaako haafu nentereka haafu nyina okumaliza nga nange ninamu akasente akange ka transport kudda nakaseke mama taata nampazaali emitwalo nga 5 wasonda ne taata nasula ne taata nawe nga ebiri oba esatu gyali nga esatu ndowooza nengamba kale wakiri tugenda awo netusasula sente zaali zeetagisa ku ssomero nesigazamu ne ka pocket money akalina okubeeramu ku ssomero ng'ejjukira tugenze wala teri kufumba tulya mmere ya ssomero naye ate olina okwankufuna akasente obumpimpi ng'ogenza okukola ebibuzo bya senior 4 naye nvuddirako emabega katono twalire bali tunamanya Ssenga yalama oba yafa anti tugenda kuddawo nawaawo akati wano wenyini wetuddirawo mba ndi mu senior 3 awo wakatikati Ssenga waliwo jjajja yajja namwebaluwa juka tewaliwo masimu jjajja olyo weruweero yava eruweero n'ajja mu busoga ajeetedde maama muto baana be najja n'ebbaluwa ajja n'ebbaluwa Ssenga agamba mwana wange nkwetaaga ensonga z'ettaka ngamba Ssenga akyali mulamu ng'ayita gwe nengamba Ssenga akyali Ssenga mulamu teyafa ensonga gyeryampitya si yali ekikulu naye mulamu nengamba naye mulamu gyali yawona biki awo ate nempulya nga njagala mulabeko munange nali sinaba kuba bulungiko waliwo omukwano gwange twatambulanga nayeyo ku kyalo ng'alinayo obugoye obulungi neyazika obugoye bwe nengamba kati numbye naye abaavangayo bagamba oli eggaali yegwe yabulako andi yagamba nga nabba eggaali ng'awera nebuliba 2 nja mufuna ajukirawo omwaka gwa 2 gwalimu n'akalulu nga gulabika ng'oguli ewala okitegeera nebuliba 2 nja mufuna kakati munnange 2 ate seereese otyo nina otuuka ng'ettaka lyaffe tebalitwala
Eriyamu eryewaka. Dirire naga. Eryokukika. Omusajja yejjanga asenze ekyalo kiramba. Ng'abaagaza ati. Yagula ekyapa ffe tuli babibanja. Okay. Kakati ffe. Abali abasajja jukira abantu b'okukyalo balingira tebamanyi ssente nnyingi ezo kakadde mitwalo 5 nga bwagawulira ssente huge ssente mitwalo 5 mitwalo 8 omusajja abasajja abakulukulu abaso abaali lisimbye amakanda yasooka najja n'abawa ssente zibaziba amaaso mu butuufu bwakyo omuntu w'ekibanja bamusasula ssente zijja mu kibanja kye n'agenda ewalala gwe ettaka olina omusasula kubanga mumba muli baki babibanja era twawanga busuulu naye okimanyi nze nenda otuuka ffe ng'ebyomugaso ku ttaka ku kibanja kyaffe omusajja yabisuula wansi kuba bamanya amateeka nti oba n'abalirira emmwanyi buli kikolo kya mmwanyi bakibala buli kikolo kya kayinja bakibala omuti ogulimu bagubala kati ye yasooka kuleta guleeda nekoleeta ebiteeka ku ttaka kati ntuuka ndi mwana ali mu myaka gya senior 3 senior 2 kubeera ku senior 3 awo kubeera nali banga lyayinduza difference nga ya mwaka nga gumu wagumu gyemberedde busoga omusajja nga ntuuka omusajja yagamba oba mukwata ssente oba temuzikwata natwalawo kubulya sente zeyatuwa mu buli yiika mitwalo egi 5 nali ngenda zigaana mitwalo 5 nali mu senior buli yiika emitwalo egi omusajja bamutabyagaluka sitya mwogera mu kamera yatuppa eka zonnya ne bakuwamu emitwalo 2 mitwalo 2 Wange bamuyita byagaluka era byagalukaani byagaluka ddala sirimanyi mami byagaluka tubatumiddeko nnyo era yasenda ebyalo mwebala obuweerezo wulira yasenda ebyalo mbuukiro n'ennongo abalala simanyi alaka yabasasula bulungi naye ffe kuba twajja leeti nze nali siriiwo ojjukira ate nga bali batikukwata ssente mbunzi omusika sikola ki siriiwo yatuwa emitwalo egi kyanno 5 buli nze nali ngenda ziga naye watwaliko taata omutamiivu ayagala kuno ettaka lyaffe nerisaanawo ku bwereere naye olwokuba Ssenga ono yali anjagala nnyo bwe bamuwa ye portion ye bagibalamu yiikemu n'ekitundu nze yange ng'erimu yiika 4 Ssenga yakwata ssente zonaziganaagenda nkugambye teri bulumi businga bwe nawulya mu kiseera ebyo nendabanga kati siina wakutandikira ng'omusajja nina kutandikira zero kituufu omusajja yakola statement gye siryerabira yagamba ndabira mugenda kumuzzaako twatugenda mu kulonda kwa 2 okumuzzaako bate okulembeze yagamba oba mwagala oba temwagala ngenda basenda ndabira mugenda kumuzzaako owulidde akantu ako kitegeeza ng'alina amaanyi mayitirivu yagamba ngenda oba mwagala oba temwagala ngenda basenda oba sente muzikwata oba temuzikwata ngenda basenda ndaba era mugenda kumuzzaako mugenda muwaakalulu mugenda mumuzzaako munantwalawo nja basenda ebyo bigambo abigamba nze straight olwani aliwo omulala awo Ssenga waliwo basenga awo kandi twecwacwana sente ntono ne kati omwana wa senior 3 senior 2 oyogere ki sejja mukulu apakinze wali emmotoka aguddewo bwati waliwo abamukuuma ate bakugambye ddala musajja musirikale atera okujja n'emmundu oyogere ki naye kye nali njagala nze nneme kukwata ssente ezo kibe ku recording nze teyakola ki yampa ssente zigaana naye munnaye taataawo omutamiivu bayida yafana okufa atuwe era bwentyo bwenaddayo busoga taata wange oli kalimagezi ow'ebusoga ow'eggaali munnaye omulimi ow'eggaali teyanfaako yakulaba yandaba naye teyanfaako byali byayibisewo kale nga tabitata naye kayakimanya nti banzi babuzibye eggaali era nakati mukwano gwange munnange sekyanzi tumiddeko mukulu sekyanzi eggaali bagimba bubbi babbanzibe munnange manzira busoga taata nga ŋŋamba ogenda gula ente mu ssente ezo ejja kuzaalira ettaka taata nga ngulira ente emitwalo gya 25 kwafeeko ne balansi tugulamu n'embuzi
oli tata yali kutetenkanya era bw'obeera naye n'osigala ng'oli fala akubalira ebintu ebikola nga sigira kati tungatonga munayangula nte enkazi n'embuzi tutandika biruma ntana kuzaala era embuzi ezo zanyambanga kusomero wali kanti kutunda obuyana obuto ofuna akaseri zampanirira mukera bwe nabeerayo okusomero munnaye tata nga yaŋŋamba ente ojja gitunda either ng'ogenda ku university awo mba mmanyi ogenda soma mulimu obanga otunda kugula ttaka kubanga yali yaki yattaka naye natubeerawo kati awo biri awo wakati nga seruka mu senior 4 kati awo kasooke nzi tukomewo eno kati senior 4 kati era ekyente okikomyawa ekyente oba nakati kyagenda mu maaso gwelindako wajja kudda mu maaso naye gwo tukomye ng'ente twalunda ente n'embuzi ebyanyambako mu kusoma kakati eno tweoda story tunyumize tukyalina Senono Alex embozi ekyagwa amakerenda Alex oli musajja mulumya maama zuwedda nsirise kutunuulidde nti ate nga nyega nanyumya ati tukyalina omusajja ono Senono Alex omusajja muyimbi wa gospel mubuulizi wa njiri ate nga bingi byakola mu bwakabaka bwa Katonda mu bufunze you can call him an inspiration to many he's a brother and a friend Senono sebo tukyagenda mu maaso n'emboozi yo tukomye wano mu senior 4 otuuse okutuula ate otunze osuubudde ennyaanya ne kabeji binyambye okufuna ssente mba nakange wano ku musawo taata mpaziri nasasula tugenda okukola ebibuuzo nkulengedde ogenze kakati before naye bwe nali mu senior 3 senior 4 nali entertainment prefect kuba nalinamu okuyimba ku ssomero kubanga nava kutonga njagala okuyimba n'okukola ku radio tebannabirabako abantu tebannamanya webiri obulamu bwonna bwe nziza entambula okuyimba nga kungi n'okukola ku radio nga mbyagala era eri gye nasomera ku Mbogero primary school nze okwamba empale empavu gye nasooka okwambala sente bazinfuwa nnyo empeera y'obusosoloti n'obunaddiini Katonda gisanyukira nyo Senono yali abakatoliki tetuyimbidde bafaaza tebatuwadde sente kakati wali wegombyeko okubeera omufaaza mu buto twabwegomba kiki walina effujjo lingi saayina fujjo nali musirise nga sibamu kigambo kiwayagala nga ne bwenzija nenkusamba abantu bayinza okugamba omuwaliriza bambi takukubira era nze n'abantu beewuunya okuba nti njogera ku mikolo okuba nti njogera ku radio mpozi oyogera ne ku mikolo nga egyokukyala egyokwanjula eyo egyokwanjula nyinza okukyala nyinza okukola naye okwanjula sikwagala eno MC ku mbaga kakati kanyumya emboozi esobole okuggwa sabula tuli eno mu senior 4 olwokuba nalina talent y'okuyimba nesimbawo nempangula entertainment prefect senior 3 senior 4 was the entertainment prefect Alliance High School opponent wange manje namukubya tutegeka okwesimbawo bana bano kati nebagala tugenda kuba ne general campaign buli muntu ajjalage kyagenda okukola waliwo nesimbyeko mu entertainment yali muwala nga bano muyiiza ntya nze nina omuyiiyo n'omusoga tasobola kunkuba n'okuyiiya nenjiyo olimba oluwaana essomero olimba oluwaana ssomero otyalujjukira kye nakola neŋŋamba naye kati neŋŋamba n'abasajja ki koze ntyo kuba nze nina okuyimbira ku byuma neŋŋamba betwesimbyewo nabo tyambamuga mumanyi tetugenda okuba ne open air campaign tuleete ebyuma olwo nga nsoma nina kilabu gurupu gye nali ndegattako eyimba eya Sachule obadde ki eyo nyini ebugadde mu tawuni nze nga tali adde oyimba tukuba live ziri tukuba kyalo ku kyalo nga boolaba nayosanga eri nga ngenze kutema manda kati eno musekendo waneeno olumu nayosangamu nga ngenze mu bidongo tugenze tuwa nga tukuba ebidongo boobuyimba obwo mukyalo obwakadongo kamu ayayayayaya bana bakufuwa Senono nda ku ssomero n'oweyagala ate nga yali yanzigirira omulimu yali musomesa
musomesa yennyini kati omu ku bali bakulya security ku ssomero kati nga bwe satakuwaayo wano nti omwana ono yalibanga agenze mu kaliyo ssomero lyali lyakyalo lawuzirabuze ate nga banda banga serebu wakabiwakabi entertainment kakati abo ab'ebyuma bye twakozesanga nga nze bammanyi kati neŋŋamba bano abaana betwesimbyewo no HP bandi abali positions ennene nebagamba tuleete ebyuma tupangise machines zijje wano tukole open air campaign eyakabiri. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 7 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.